ate mukadde wange ow'ekitiibwa Amisi Bakoma agenda okututwala mu kitongole ekyo. Era kyamukubira akamwaniriza era mu kiseera kyekimu Vice President w'eggwanga His Excellency Edward Sekandi naye atwegasseeko mmyuka wa President w'eggwanga Your Excellency Edward Sekandi tukwaniriza nnyo. Engalo Kambasabe musituke mukube engalo nga mwebaza Katonda olw'okusobesa kabaka waffe okuweza emyaka 66. Engalo mbasaba muzikube tuziwulire. Bachacha bajudera mama ulyabake bakola bulake abasajja bakole kintu wagulugulu eyo wazikiragala baba walo nga bene ajja tugolokokeko bannange jane mama tuwasaba tubeere mu kifo kye twewedda we tuli baffe ajja kututukako. Ongere engalo n'ebizira Cuucu ng'agenda okutugabula engalo bene ng'asala keeke ey'emyaka 66 Katonda amwazise obulamu. Engalo tuzongere bannange.
lulotwa sibero wamba sibisike omere budo fetuyimba tukokolesa kabakawa Katonda akutwagalire onoweza myaka olemo kuchuka era tumanyi mu Jerusalemu olibayo nga kukusizwa obulamu Yesu. Oye Apuli 1959 bakadde be omwami Isaac Jagwe kitegeeza nti yeddira musu ab'omusu ndowooza mukitegedde ekyo. Dr. Chapman yazaalibwa mu mwaka gwa 1905 mu maka g'abakadde be omwami W.G. Chapman ne mukyala we Ruth e Texas mu America. Taata we yali injiniya ate nnyina yali musomesa. Dr. Chapman Oluganda alufuuyira ddala bulungi nnyo n'okusinga. Mwami Joseph William Kiwanuka yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 Kafumula Mpawu ye Apuli 1942 mu maka g'abakadde be Daudi Bukenya Bakumpe n'omukyala Torofina Nakku e Bugonga Entebbe mu Busiro. Omwami Joseph William Kiwanuka kojjange yeddira Ngabi era omutaka Nsambo wa Kasolyo w'Engabi kyavudde amuwerekerako. Omwami Joseph William Kiwanuka y'omu ku baatandika kampuni ya Yinsuwa eya Swiko. Joseph William Kiwanuka ejjinja ery'omuwendo nga amusiima ku mazaalibwa ge. Mwami Joseph Kiwanuka mu nnaku 15 okuva kati agenda kuweza emyaka 79. Ejjinja ya Haji Ibrahim Wanga Kibirige Ssaabasajja Kabaka alikwasiza hajat nga yebaza Haji. Tulina essanyu lya nsusso olwa Ssaabasajja Kabaka waffe okuweza emyaka 66. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe era tumulaajanira ayongere okumukuuma. Kulwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, kulwa abantu ba Buganda, kulwange n'ab'omu maka gange, nkulisa omutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge. Yogayoga beene. Okuva mu kujaguza amazaalibwa ga beene ag'omwaka oguwedde n'okutuukira ddala kati ku g'emyaka 66 tusoomoozeddwamu obulwadde bwa ssennyiga korona. Era nakati tetujaguza nga bwe kyandibadde mu mbeera yaffe eya bulijjo. Naye kya mukisa munene nti mu bbanga eryo omutanda atukumyekumye era ffenna tuno tuli wano tumujagulizaako. Nga bwe muwulidde ssentebe w'enteekateeka ow'ekitiibwa Prosperous Nanking, bwe tuba tujaguza amazaalibwa tusoosowaza ebyobulamu ng'okwo kwe kusiima kwa Ssemunywa. Okuva omwaka oguwedde essira liri ku kulwanyisa endwadde ya mukenenya. Twalwanyisaako obulwadde obw'okutonnya fistula, ne tulwanyisa obulwadde obwa Nalubiri sickle cell, ate kati tuli ku bwa mukenenya.
kyokka olw'okubalukawo kw'ekirwadde ekya COVID-19 Kabaka yasiima n'ekirwadde kino tukikolere kaweefube tukirwanyise kubanga nakyo kyabulabe nnyo eri abantu be. Nebaza abantu ba Kabaka yonna gye muli olw'okuwagira kaweefube okulwanyisa Mukenenya ne COVID-19 mu ngeri y'obumalirivu. Omwaka ogwayita twateekateeka emisinde gy'amazaalibwa mu bunabyalo mu nkola empya abantu nga baddukira eyo gye babeera era abaasobola okujja mu lubiri Omutanda yabawuubira. Abantu baayaayaanira enteekateeka eno era emijoozi gyonna gyagulibwa ne giggwawo. Emijoozi emitwalo 600 gyagulibwa ne giggwawo. Ensimbi ezaavaamu zikozesebwa mu kaweefube okulwanyisa Mukenenya. N'omwaka guno tukyatambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya naddala nga abavubuka be basaale mu kaweefube ono nga bwe mbawulidde nga boogera mu maaso ga nnyinimu. Tukwebaza okusiima n'okutuyita ffe webalonzeemu kubugulize ng'okuza amazaalibwa ago ag'emyaka 66. Ssaabasajja tabakuba ggwe era kuba ssenyiga korona Obuganda bwonna bwandibadde wano. Tweyanzizza baffe okulabirira eri Buganda. Twebaza Katonda akukuumye ng'oli mulamu ate n'okubuŋŋamya ng'okulembera Obuganda. Twebaza okukola ate weebalirira ate nga naffe n'otukubiriza okukola n'okuba abayiiya. Ssaabasajja weebale nnyo okufaayo ennyo okulaba nti abantu baba balamu nga kino kirabikira bulungi mu ngeri gy'owagira entegeka ebyobulamu z'obulamu byonna. Ayene weebale okunyweza obumu bwa Buganda ate n'enkolagana ennungi n'okugatta abantu ba Buganda mu Uganda eyawamu. Ssaabasajja siima nkusibirire entanda ya Zabbuli ey'ensavu-mu-2 Katonda akukuume akulambike era akuwangaaze. Era siima nkwanjulire amakula go agente okuva ekyannamukaaka Gomba yakajeerero ente ng'eri mu kkubo etuuka obudde bwonna. Wangaala Kabaka waffe ku lwa Katonda ensi ya bannaye mwebale nnyo mwebale. Asiimye alamise omumyuka wa pulezidenti w'eggwanga His Excellency Edward Ssekandi. Saira kino alamusa ku baffe. Bane tusakanje baffe ng'agenda.
Mama,